Abantu 69 be battiddwa mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo mu ssabbiiti gye tukubye amabega nga 24 ku bano batemuddwa butemulwa. Emisango 9 mu gumu gye gitwaliddwa ku poliisi ezitali zimu nga gyekuusa ku ttemu lino era nga abantu 6 be bakwatiddwa ku byekuusa ku ttemu lino. Bwe yabadde ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu Naggulu mu Kampala, Ssekama wa poliisi ya Uganda Fred Ennanga yalabudde bannansi ku bikolwa eby'obubbi ebisitudde enkundi mu Uganda. Fred Ennanga ayogedde ne ku bannayuganda abakyala 29 abassiddwa ku nnyonyi ne bazibwa kuno okuva mu nsi ya Saudi Arabia nga bali mu mbeera mbi ddala olw'okutulugunyizibwa kwe bazze bayisibwamu, n'ategeeza nti bano bali mu kubudaabudibwa. Naye nga mu kubajjako statement, abaana bano naddala abawala balaze ebikolwa eby'okutulugunyizibwa, ebikolwa eby'obulyake n'okuyisibwa obubi okuzze kubeerawo, abalala baakabasanyizibwa mu mirimu gyabwe nga bali mu ggwanga lya Saudi Arabia. So bano 29 bakomyewo ku certificates ez'emergency travel naye nga passport zaabwe bakama baabwe baali bazeesigaliza. So tugenda kweyongera okukwatagana ne ministry y'ensonga z'omunda wamu ne ministry eya gender, labour ne social development okulaba nga kampuni zino eziweereza abaana naddala abawala okubatwala ebweru zirina okubalondoola okulaba embeera buli omu gy'alimu. Mu ngeri y'emu ateeberezebwa okwenyigira mu kujingajinga ebbaluwa za poliisi y'ensi yonna ne ziweebwa abagenda okukuba ekyeyo ebweru. Kikomeko Mubaraka okuva mu kampuni ya Security Link akwatiddwa poliisi agiyambeko mu kunoonyereza kwayo kweriko okw'okulwanyisa abajingirira ebiwandiiko okufuluma Uganda. Poliisi eri erabudde ne bannabyabufuzi naddala ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda ti abeegumbulidde omuze ogw'okukozesa emmotoka za ambulensi ne basaabaza abantu mu budde obwa kafyu, so nga nti n'endala zikozesebwa okusaabaza amagendo wakati wa Kampala ne Busia. Ambulances zino ez'abannannyini mu kiseera kino kye twakavaamu mulimu bannabyabufuzi bangi ku levo y'abamemba ba parliament abaagula ambulances bakansala mu bitundu ebyenjawulo, naye ate ambulances zino okusingira ddala bazikozesa mu kutambuza ate emirimu gyabwe emirala. Ebikolwa ebyokuvumirira ambulances zino twazudde nga zikukusa abantu mu budde bwa kafyu. Oli n'alyoka bakagombe ng'ate ali mu kukusa abantu mu budde bwa kafyu ate nga babasasuza ssente. Akulira okukuŋŋaanya omusaayi mu kitongole ekya Uganda Red Cross Society Saala Mutegombwa ategeezezza nti enteekateeka ey'okukuŋŋaanya omusaayi mu Buganda yandikendeeza ku bbula lyagwo eribadde lisusse mu nsi eno Uganda. Enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi mu mutendera ogw'amasaza ga Buganda yatandikibwawo ekitongole ekya Kabaka Foundation nga kiyambibwako bannamikago omuli Uganda Blood Transfusion Services, Uganda Red Cross Society, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka Kyabasajja owuliriza kati wamu ne BBS Telefayina. Okugaba omusaayi masaza kwatandikira mu ssaza Buddu nga sabbiiti eno kuli mu ssaza Busiro. Enteekateeka eno gye yatandise olunaku lw'eggulo okutuukira ddala ku Lwokutaano olwa sabbiiti eno. Saala Mutegombwa agamba nti ekitongole ekya Uganda Red Cross Society kisanyufu olw'enteekateeka eno kubanga kibadde kisoomoozebwa nnyo okukuŋŋaanya omusaayi naddala mu kiseera kino eky'obulwadde lumiima mawuggwe. Enkyukakyuka y'amaanyi nnyo kubanga abantu bawulize eri Ssaabasajja Kabaka era ebifo byonna bye tutuuseemu ng'abantu bajjumbira n'okwagala, ate ne maama Nnaabagereka yatuwa ekyokulabirako nga ye yennyini yeenyigiddemu. So mu bitundu gye tutuuse nga tutambulidde wamu ne Kabaka Foundation, abantu bajjumbidde nnyo olw'omukwano n'okwagala kwe balina eri Kabaka waabwe. Tubakubiriza mwenna mujje mwegatteko tusobole okuba nga tweterekera omusaayi guno kubanga mu blood bank yo terekero bwemba temutaddeeyo tegubaayo, so nga ate bannaffe abagwetaaga bambi mu kaseera kano bali mu malwaliro. Okugaba omusaayi mu ssaza Busiro olunaku olwaleero kwa kubeera ku ggombolola eya Musaalesisa ku luguudo lw'Entebbe mu bitundu okuli Kajjansi, Nakawuka, Nsaggu n'ebirala. Kansala Nakiganda Maria Muyinda, omukiise wa kitende Kajjansi ku Kajjansi Town Council, asabye abatuuze bonna mu kitundu ekyo ky'akiikirira bajjumbire okugaba omusaayi olunaku olwaleero.
Ekitongole ky'obwannakyewa ekyalaka Youth Sciences Project kiyimirizza emirimu egy'okuyambako abavubuka gye kibadde kikolera mu disitulikiti y'e Kalungu, obuvunaanyizibwa buno ne buweebwa ekitongole ekirala n'omulanga eri abavubuka e Kalungu okwewala akawuka akamukenenya. Abalaka Youth Sciences Program bamaze emyaka 4 nga bakolera mu Kalungu, mwe bayambidde amaka agawerako nga bawa abavubuka obuyambi bw'emmere, ebikozesebwa mu kulima, okubasomesa ebyobulamu n'okubawa entandikwa okutandikawo emirimu, nga bino okusinga babiwa abavubuka abalina akawuka ka mukenenya, abaliko obulemu wamu n'abo abatalinamu asirizi. Obuvunaanyizibwa buno kaakano bukwasiddwa ekitongole ekya Integrated Child and Youth Development ekivujjirirwa aba USAID ng'era omukolo guno gukoleddwa omubaka wa gavumenti e Kalungu Pastor Caleb Tukayikiriza n'abakozi ba disitulikiti abalala ng'era bano beebazizza ekitongole kino olw'ebbanga lye kimaze nga kiyambako bannakalungu. Akulira ebyobulamu n'ebyenjigiriza ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Kalungu, Mutebi Charles asabye abavubuka e Kalungu beewala akawuka akaleeta mukenenya. Tinjala kubiriza abaganda bange abavubuka mu district ya Fene ye Kalungu naddala mu kiseera kino nga twongera okufuna aba partners abapya abakwatira ddala ku byobulamu ate ebikwatira ddala ku section yaabwe nti nammwe temudda amabega, muveeyo mweyoleke ebitongole bino obuzibu bw'enjawulo bwonna bwe mulina busobole okugonjoolwa. Kati ndaba youth with HIV and AIDS, youth with some disability oba betwalise ba OVCs, muveeyo mutweyoleke, muveeyo mweyoleke ebitongole bino mu bwangu musobole okuyambibwa. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, ttiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakazi eya Crested Cranes w'owulirira bino nga ntaka mu nsi eya South Africa gyegenza okwetaba mu mpaka za Kosafa Women's Championship. Ttiimu eno ebadde emaze ekiseera ng'etendekebwa mu kisaawe ekya Fufa Technical Center Enjeru n'omutendesi George Lutalo ng'era ono mu kusooka yayita ttiimu y'abazannyi 32 wabula South Africa ttiimu egenze n'abazannyi 20 bokka. Empaka za Kosafa Women's Championship zitandika leero okutuuka nga 9 omwezi ogujja mu kibuga Port Elizabeth. Crested Cranes egenda kweyambisa empaka zino okwetegekera okuzannya ne Ethiopia mu mpaka za Africa Women's Cup of Nations ku mutendero gw'olawundi esooka. Crested Cranes mu mpaka za Kosafa eri mu kibinja kya ne Zambia, Eswatini ne Namibia, era nga Uganda egenda kugulawo ne Eswatini nga 3 omwezi guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omuyimbi ow'erinnya mu nsi yonna Omumerika Robert Sylvester Kelly amanyiddwa ennyo nga R. Kelly emberenge emugagidde asingisiddwa emisango egy'okukabasanya abakazi n'abawala abato oluvannyuma lw'abeekenneenyi ba kkooti okumala ennaku 2 nga bakuba ttooki mu buli bujulizi. Sekayimbira R. Kelly kkooti ekakasizza nti yeeyambisa obwa serebu bwe yafuna olw'okulya mu ndago n'atondawo wamu n'okuddukanya akakundi ak'okukusanga abakazi n'abawala abato mu lukujjukujju ne bakozesebwa mu by'ekikaba awatali kwesiimira okwesigamiziddwa ku bwongo obwetengeredde. Omusango guno gumaze omwezi gumu n'ekitundu nga gubumbujja era abakazi 9 balambirira beesimbye mu kaguli ne balumiriza R. Kelly bo bennyini okubakabawaza nga tebeesiimidde, ng'ono kkooti yakumusalira ekibonerezo mu mwezi ogwokutaano mu mwaka ogujja, naye nga kisuubirwa nti bw'anaaba tawonze nnyo yandisibwa amayisa. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa kakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Democratic Republic of Congo y'ensi esinga endala zonna mu sensi okusima ekyobugagga ekya cobalt ekikolwamu battery, nga Congo evaamu metric tani za cobalt emitwalo 7,200 buli mwaka. Australia yakubiri ne metric tani eza cobalt 5,800, Russia yakusatu ne metric tani eza cobalt 5,700, so nga Cuba yakuna ne metric tani eza cobalt 5,000 buli mwaka. Philippines yakutaano ne metric tani eza cobalt 4,900, Madagascar ya 6, Canada eri mu kya 7 ate New Caledonia ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu Kyabasa.